Abana betumanyi tidali Uganda we batugamba mbu tusindikaye abana bagende batulotereza award tujja gamba nga Karole wanu aje ali promoter bamanyi okuteka sente abantu bibanyumirwa era ddala eyatadde muno omwana sente we bali ddala oludako bamutwalire we wanene waddako tumuteke Rugogo cricket over awo bwe watyo wasaana mukuwana ate ku stage yemu wano boyongedde okubeeragira amapenzi ne best friend we Fiki Fameka gundi Ffefe Fameka Ragadi Ffefe Bussi badde ndi dojiga mukuwana abana bayimbya oluyimba netugamba kyekyo era natugamba bulijjo no ye bestie wange netugamba yono mwami eyajjanga omwana ono ali kumpi ku giving up on life. You know, she told us once nagamba when I was actually going to give up on life katonda yasindika omusajja ovunanyizibwa asinga mu Uganda omusajja akuwa katono kalina. I felt so happy for these two you people. Webiba kuba bituufu tukimanyi muyita wala naye bituufu we are sure kuba Ffefe yamaze nagamba mbu mutabani waabwe gundi ono mukama yaba bless nga bava ku stage fe twabaddewo hakimanyi Kasita amwagala kiringa we nafulumira nwaje netugamba agenda mu show talaba bobamu abantu abagenda okunfulumyanga nga ddala nkimanyi music on ali worth okufulumira nogenda nogamba akatwagire Uganda yaffe so munnange katwalage ku bice byaddeyo ku Karole Kasita abayimbi abenjawulo bamuwagidde abawagizi babadde bayitirivu eyakoze stage yetu amwadde plus buli kimu kyabadde manyabo eyamukoledde costume zezo zenyini ziliye ze balagiriza abani ate abayimbi banne bangi nnyo babaddewo bambi bamuyimbiddeko. It was really amazing. Katsoke tubalageko Sino